Kwandizaako nnyo mukwano gwange gwe eyeekumira ku Yugi Updates TV mbabuuzaako mukulike obwakedde mikwano gyange mmwe abali eyo abeekumira ku Yugi Updates TV. Yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti nno okola ky'amaanyi nnyo okuba nga weekumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Ntegeeza nti nno ggwe atanaakuba ng'osubscribinga muganda wange nkusabye ogende mu maaso n'okuba ng'osubscribinga, sharinga, osobola n'okukubirizaako mikwano gyo ab'eŋŋanda bako n'ab'emikwano nabo ne basubscribinga ku channel eno. Ojjukire n'okayokayo channel ekuleetera follow-up, n'okayoka channel egenda okuba ng'ekkolera follow-up ku mawulire gonna osobole okuba ng'oli updated mu bitundu by'eggwanga byonna byonna okwetooloola ensi, obeere nga buli ekituukawo kyonna kyonna okimanya ggwe mukwano gwange ampuliriza. Kaakati ebibaddewo byewuunyisa eri muganda waffe ono Sseggona Medad Sseggona, mukwano gwange, oluvannyuma lw'abalonzi be okuva mu constituency ye gy'atwala okumutabukira. Bamutabukidde batya? Bino n'ebirala bye nkuleetera ggwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Era we njogerera si birungi si birungi, kubanga yandiba ng'omwana afaananye mulirwana. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Oluvannyuma ono byonna byonna by'abadde yeekolaakola ng'abalonzi be bamulaba okuva eri mu constituency ye. Jjukira omwami ono yafuna obululu oba yajja mu paaliyamenti okubeera MP ng'yajjira ku kaadi ya National Unity Platform, era National Unity Platform eno bangi beereze, ba MPs bangi beereze, bangi be yasanga baseerera n'ebajja mu bunnya n'ebasitula n'ebateeka mu kifo kye bagwana okubeeramu. Abasinga ba misrespectinga, ba misbehavinga, era ng'abamu bwe bazze bakola bagenda bayisa amadaala agabawanika okugenda waggulu nga bagayisaamu amaaso. Omusingi kwegamba babadde baddira omuntu gwe baazimba naye omusingi nga baamukasuka wabbali, nga housing beeteefuteefu nagizimba na muntu mulala, bo nga basuubira bajja ttuuka gye balaga. Jjukira abalonzi bano abasinga ba MPs bammwe bajja mu paaliyamenti y'eggwanga nga 99% bali ku buwagizi bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, pulezidenti wa National Unity Platform. Kaakati bano olw'okuba baamala okuba nga babakasuka mu paaliyamenti baadde batandise okweyisa mu nneeyisa eyaabwe, kwegamba nga n'abalonzi tebakyabawa kitiibwa, nga bakola buli kintu kyonna kye bawulira kye basobola okukola, kubanga olwedde baatuula dda mu paaliyamenti tebalina ssuubi libaggyayo, nga balaba buli kimu bakirina in full control. Era nga muganda waffe Mathias Mpuuga we byamulimba n'agenda n'awaba. Kati n'ono Medad Lubega Sseggona abadde atandise okubanga ensi emulimbalimba, nga balina akabinja n'emikwano gye ke batuula mu muti eyo ne beegayaamu ne balaba nga baakimala baakiwunzika. Naye olwaleero enviiri zimuwedde ku mutwe oluvannyuma lw'abalonzi be nga basinziira mu constituency yennyini gy'atwala. Kaakati ggwe muganda wange, n'ono abalonzi be bavuddeyo, era we njogerera ebintu si birungi. Medad Lubega Sseggona okusinziira ku biva mu constituency ye, mu balonzi abali mu constituency ye, bamugambye nti nno ssebo entamu gye wali ofumbyemu togiyita kitamu. Ne kakutanda n'omala oyabulira National Unity Platform, kasita kakutanda n'oyabulira Robert Kyagulanyi Ssentamu eyakulera n'akutuusa wano w'oli. Yamugamba kasita kamutanda.
kasita kakutanda olina okukolako ekintu kimu, eiza oluuzinga ekifo kyo ky'otuula mu paaliyamenti. We kitaba ekyo, leero olina okuba nga okiika eri ekibiina kya National Unity Platform mu miitingi ebadde etegekeddwawo. Bamugambye kasita kakutanda n'ogaana okutuula mu miitingi eyo eya National Unity Platform, eiza londako ekintu kimu, okutulekulira ate era n'okulekulira parliamentary seat, ekifo kye twakulonda otuulemu mu paaliyamenti. Medad Lubega Sseggona abadde asobola kuresistinga n'eno pressure ebadde emuteereddwako, era agambye bannange mpulidde, kakitegeeza njagadde kulaga nti amaanyi gakyali mu bantu, we yenna omubaka akyali eyo, era nkubiriza abalonzi bonna mu constituency ez'enjawulo, kasita mulaba ng'omubaka gwe mwalonda atandise mu ngeri y'okwesiriwaza, mumuteekeko pressure kubanga mmwe mulina obuyinza bwe. Oba okitegeera, amaanyi gali mu mmwe, alimenga kubasiriwalirako. Kati nga Medad kye baamukoze, gwe mukwano gwange ali eyo. Naye nkutegeeza teweerabira kusubscribinga.